Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe ku 3 ABN TV Uganda njalo kwanirizaako ssebo ne nnyabo atulaba era weebale kwekuumira kweno yokka etakujuza. Tuze ne program ensulo eyenkya mwe tutandikira olugendo ne Katonda waffe nga tukkiriza nti olugendo lwaffe tuluyingirisiza ku ate bw'oba otandise ne Katonda ekyo kye kyasinza okuba ekintu ekirungi. Olw'ekyo mukwano gwaffe twala okwebaza management yakirooza nga kikulu okubanga tugabana nammwe okutandikira essaawa zino ez'enkya. Naye nga tetunaaba kutandika programu eno mukkirize tusooke tuweeyo okusaba. Naye nga tetunaabagenda mu kusaba, amannya gange nze James Murangwa Kaliisa, ndi muweereza mu kkanisa eya Seventh Day Adventist Church Nanganda eri mu Bunga Soya District. Mpeereddwa omukisa okujja okuweereza nammwe. Olw'ekyo omukisa guno nga tetunaaba kutandika mu butongole, nzikiriza twewombeeke tuweeyo okusaba. Omuyinza w'ebintu byonna Kabaka Ataggwawo Kitaawa Mukama waffe Yesu eyaliwo aliwo era agenda okubaawo, twagala okwebaza Katonda waffe kubanga obukeesezza mirembe. Otuwadde omukisa Katonda waffe ffe abalamu okukitegeera nti kya nsonga okutandika naawe olunaku. Katonda waffe tugenda okuyigako, omwoyo yawandiisa ebigambo bye tugenda okuyiga Katonda waffe kajje abikule mu kutegeera kwaffe, olyoke ogulumizibwa obw'ekitiibwa naffe tulabisa omukisa gwo ng'abaana bo ku buboneko bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bassebo ne bannyabo abatulaba, ekyokuyiga kya leero kiriko omutwe ogugamba nti ebirabo bya Ssekukkulu. Ebirabo bya Ssekukkulu. Ennaku z'omwezi leero 20 omwezi ogwa Desemba omwaka 2022. Kyekyokuyiga ky'olunaku olwaleero nti ebirabo bya Ssekukkulu. Olunyiriri olukulu olw'okusoma ekyawandiikibwa ekikulu kiri mu Ngero za Sulemaani essuula eya 23 olunyiriri olwa 26. Olunyiriri olwo olugamba bwe luti mu Bayibuli essuula eya 23 olunyiriri lwa 26 lugamba bwe luti, mwana wange mpa omutima gwo n'amaaso go gasanyukirenga amakubo gange. Mwana wange mpa omutima gwo n'amaaso go gasanyukirenga amakubo gange. Ani ayogera ebyo? Ayogera ebyo si mulala nnyo, naye ayogera ebyo ye Dawudi. Dawudi bw'aba ayogera mu Ngero za Sulemaani ayogera ebigambo bingi, naye wano ayina ebigambo by'ayigiriza okusinziira ku kyokuyiga nga bwe kyatulaze. Yatandise n'olugero olwabadde olulungi. Olugero luno baatuwadde olugero nga lugamba nti lumu omusajja yabuuza kitaawe ng'amubuuza, ono yali mwana muto, nti yabuuza kitaawe ng'amubuuza oba yali abaddeko n'ekirabo ekyenjawulo mu bulamu bwe kye yali afunye kyanyumyako. Nti taata ono lwamubuuza yasiriikiriramu okumala akaseera. Ajjukira yali amubuuza ye yali mutabani we omuto ng'amubuuza nti kitange oba taata wali ofunyeko ekirabo ekyenjawulo mu bulamu bwo ky'onyinza okuba ng'okyajjukira. Mbu kitaawe bwe yasiriikiriramu n'atwala akadde n'afumiitiriza ku kibuuzo. Nti naye oluvannyuma n'ayogera nga yeekakasa, kyava ayanukula n'agamba nti wadde nga ntwala buli kirabo kye nali nfunye nga kyanjawulo, waliwo ekikira mu byonna. Bw'atyo taata bwe yaddamu. Anyumya bw'ati nti Ssekukkulu emu eyaliwo emyaka mingi nga tannaba kuzaalibwa, omu ku baganda be abakulu bwe yamugulira ekirabo ekyangu ennyo, nti era yali muto ddala bwe yakimugulira, oba yalinga wa myaka 4 egy'obukulu, nti naye kye yasinga okwagala nti yayagala okugulira kitaawe ekintu era n'afuba nnyo okukuŋŋaanya ebinusu ebimala okumugulira ekitole kya sabbuuni anaaba. Naye kyakifuula ekyenjawulo kwe kubanga kyamuweebwa mu mutima ogw'okwagala. Agenda mu maaso n'agamba nti
nti omwana yayagala okukolera kitaawe ekintu ekyenjawulo. Ekirabo tekyali kya bbeeyi nnyo, kyali kitole butole kya sabbuuni. Ekyo taata ono oba omuzadde agamba nti ekyo mu bulamu bwe tali kyerabira. Naye kati gweoyinza okwebuuza, mu birabo byonna ekirabo ekiringa ekitole kya sabbuuni wandibadde olyaga nti kati ekyo kirabo nnabaki? Naye mu mazima yakkiriza n'amanya nti ekirabo kino kikulu. Lwaki taata yakkiriza ekirabo kino? Era lwaki ne mu bulamu bwa leero taata yajjukira ekirabo ekyo? Kubanga omutima omwamuweebwa ekirabo ekyo gwali mutima gwa kwagala. Omwana tusomye nga yafuba n'akuŋŋaanya ebinusu. Tetumanyi yabikuŋŋaanyiza bbanga ki, n'ekiraga nti yatwala akaseera ng'anoonya ekirabo kikyayinza okugulira kitaawe. Oluvannyuma bw'amala okuwoza n'agenda n'agula ekitole kya sabbuuni n'akireeta eri kitaawe. Kati bw'amala okuleeta ekitole kya sabbuuni, taata yatunuulira omutima. Omwana mwamuweredde ekirabo, taata n'asiima nnyo. Kati kyava amutegeeza nti mu birabo bisinza kwerabira kyekirabo mutabani wange omuto kye yangulira. Nejjukira olunaku olunyiriro lw'okujira lugambe nti mu ngero 23:26 lugambe nti mwana wange mpa omutima gwo. Mu birabo byonna bye tuyinza okutwala tunuulira ekirabo omuntu akikuwadde omutima ki. Kiyinza okuba nga kitono nnyo, naye omutima ogujaguza nga gukikuwa, ogwo gwe gusingira ddala obukulu. Kwokuba omusajja ono anyumya nti era olumu yali agenda okulinnya ku kituuti okubuulira. Banne abakyala baali bamuwerekedde, mbu naye n'ababuuza ekibuuzo kye kimu, n'ababuuza nti bwe mumbuulire kirabo ki kye mwali mufunye mu bulamu nga temuyinza kyerabira. Kati omusajja ono taata anyumya nti kumpi era abakyala bagenda bamuddamu ensonga y'emu, nti omu yamugamba nti omwana wange yagenda n'angulira ekirabo. Kandi wano omulinyiri yagambe nti ekyamazima ekitole kya sabbuuni kino kyekyali kisingayo obutono mu ebyo ebyamuweebwa. Wabula tewali kirabo ekyali kikutte ku mutima gwe okwenkana ekirabo ekyalayise ennyo omwana we kye yamuwa. Kakati oyo taata nga kyakkaatiriza biri. Naye ng'oggyeko ekyo bwe yabuuza abakyala bano nti omu yamugamba nti abaana be baamuwa ekintu kye baakola. Bano ekirabo kye baawa nnyabwe kusinziira ku nnyabwe nga bwe yanyumya nti baagenda ne bakola ekintu n'emikono gyabwe ne bajja ne bakitonera nnyina. Naye olw'okuba nabo baali bato baakula bukozi mu busobozi bwabwe ne baleeta ne bawa. Nti ate era omulala ye yagamba nti ajjukira muwala we bwe yamukolera ekintu, bwe yamutwala n'amugulira ekintu eky'omuwendo mu dduuka. Nti naye ekintu ekyo eky'omuwendo kye yafuna, wulidde, tekyali kya muwendo mu bbeeyi, nti naye omwana yali akitwala ng'ekyomuwendo. Okusinziira nga bw'annyonnyola wano nti omuwendo tegwali mu kintu ekyagulibwa, naye omuwendo gwali mu mwana kye yayalina okuleetera omuzadde. Njagala bassebo ne bannyabo, tuli mu biseera eby'ennaku enkulu. Mu biseera eby'ennaku enkulu, sizoni eno eba sizoni ya kusaasaanya. Sizoni eno abantu abasinga we balowooleza nti nteekeddwa okubaako ekirabo kye nteekateeka. Njagala tugabane kino ssebo nnyabo gwandaba. Ng'oteekateeka ekirabo kyandibadde kikulu nnyo, omanye mutima ki oguteekateeka ekirabo. Abamu nno bakola ekintu olw'okuba banandaba batya nga ngenze ku mbaga nga situtte kirabo. Ndowooza ogwo si gwe gwandibadde omutima nti banandaba batya nga situtte kirabo. Ndowooza gwandibadde omutima omulungi, gwandibadde kugamba nti mukwano gwange nyinza atya okugenda ku mukolo gwe nga simutwalidde kirabo. That is the spirit. Nga tuli mu season ey'okugamba nti tugabe ebirabo. Abamu manyi bali mu kwejaga olwa Christmas. Gwandaba oyinza okuba ng'ogamba nti ebya Christmas tebikwatako, naye kimu kyokka ky'olina okumanya nti season bwejja gwagikiririzaamu n'atagikiririzaamu ekutwala. Bannaffe Abayisiraamu bagenda ne babeera mu kisiibo. Naye bwe tuba tugamba nti obwavu bungi nnyo mu kisiibo,
yeso abasiramu bwanga teba shoppinga nnyo kubanga ensimbi tebazifulumya nnyo kubanga era tebalina bye bazisaasaanyizaako. Naawe atali mu Isiraamu bikutwaliramu osanga ababaka ab'obwavu nga naawe bukabiramu kubanga season etutwala. Olwekyo mu season eno eya Ssekukkulu oba eya Christmas oba festive season kyetuva oli omuwandiisi yatunuulidde nti ebirabo bya Ssekukkulu. Olwekyo mukwano ng'oteekateeka ebirabo lowooza omutima mw'oteekerateekera ekirabo. Ssekukkulu ng'esembera abantu nga bakebera bye banaagula, kisoboka okwerabira okutegeera ekirabo ekisinga byonna ekisobola okuweebwa omuntu. Kati ekigambo ekizze nti ekirabo ekisinga byonna. Gwokimanyi nti waliwo lw'owa omuntu ekirabo naye nga n'okukyetaaga takyetaaga. I'm sorry to say. Waliwo lw'oyinza okuwa omuntu ekirabo naye nga takyetaaga. Abasoma economics baga nti waliwo a need and a want. Osobola okuwa omuntu ekintu ky'ayagala naye nga si need ye, si bwetaavu bwe. Ate waliwo lw'owa omuntu ekirabo ng'eyo ebadde need naye nga si ye want. Oluusi tugaba ebirabo naye nga tebikola ki, tebyetaagisa. Singa oddidde omuntu owa bulijjo ng'obulamu bwe apanga bupange, n'ojja n'ogula emmotoka kapyata n'ogimukubako naye ng'emmotoka tajja kusobola na kugisustaininga, ddala olaba nga kyekibadde ekyetaago ky'omuntu oyo. Esobola okuba nga kapyata nga nnungi nga buli omu yandigyegombi n'ekiyinza okuba nga si kyekyetaago. Olwekyo mu birabo bya season eno tulowooze ku birabo ebisoboka, then tulowooze ne ku mutima ogukiwa omuntu bw'oba onoomuwa. Twala ekiseera olowooze. Kati ffe wano akasisimuka kaatugambye nti mwana wange mpa omutima gwo. Njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo, mu birabo bye tusobola okuwaayo eri mikwano gyaffe bwe tuba nga tuli mu season ya Christmas, bwe tulowooleza nti kakati kyekiseera eky'okudda obujja ne Katonda waffe kubanga omulokozi azaalibwa biki, Katonda waffe twandibadde tusalawo okumuwa ekirabo ekisingira ddala obukulu. Kwe kugemula omutima gwaffe gwonna, ebyaffe byonna ne tubikwasa Katonda. Bayibuli egamba nti obugagga bw'omuntu gye buli n'omutima gwe gye gusula. Kati gwe obugagga bwo bw'onoddira omutima gwo gwonna n'ogukwasa Katonda n'ogumugemulira, kitegeeza nti ojja kuba oddidde ekirabo ekisingirira ddala obukulu. Lwaki gwe mukulu? Kubanga omutima bwe bulamu bw'omuntu. Kati Katonda waffe singa tunaddira omutima gwaffe ne tugumuwa, tujja kumuwa tumuwadde ekirabo kyasinga okwagala. Tusobola omuwa ebirala n'omuwa kino n'omuwa kino, n'ekyo kiyinza okuba nga sikyasinga okwagala. Olwekyo nsaba mu ssaawa zino ez'enkya nga tulowooza okutambula ne Katonda mu budde buno bw'enkya, twandirwadde tulowooza okuddira omutima gwaffe ne tugukwasa Katonda. Olwo tujja kuba nga tumuwadde ekirabo. Ono agambye nti oluusi twerabira n'okwerabira ebirabo ebisinga bye twandibadde tuwa abantu. Olwekyo tulowooze wabiri ng'onoogaba ekirabo. Kirabo ki ekisinga kiwandibadde owa munno? Ekirala mutima ki gw'okimuweereddemu? Okusinziira nga omuzadde ono gwe twalabye n'omwana we, omuzadde ono yasiima busiimi ekitole kya sabbuuni kubanga yalabira ddala omwana atodde ku byonna by'alina n'akola ki? Kubanga ebinusu yabikuŋŋaanyiza ebbanga. Olwekyo tuli mu season ey'ennaku enkulu nga tulowooza ku birabo, neerowooza ekirabo Katonda akusaba era atusaba nange ansaba nti tumuwe omutima gwe.
ti bwe tunaamala okumuwa omutima gwaffe n'ekirala kye tunaaba tuzaako ti n'amaaso gaffe gasanyukirenga amakubo ge. Nsuubira kyandibadde kyetaago kya buli mukristaayo okuba nga asanyukira amakubo ga Katonda. Bw'omala okuddira omutima gwo n'ogumuwa, sirowooza nti ate onoosobola okugaana ekkubo lyani lya Katonda. Olw'ekyo njagala abassebo ne bannyabo mukadde kano akasigadde, kubanga tubuzaayo obubuza nnaku bunaku tumalirize sizoni eno. Naye ng'ensi eyaayaana olwa bino nabiri olwa sizoni olwaki, lowooza Katonda okumuwa ebibyu, muwa omutima gwo, kubanga bw'omala omuwa omutima gwo tewali kirala kyojja kubanga weesigaliza. Awo ekinaaba kisigadde nti ge maaso gaffe okubanga gasanyukira amakubo ga Mukama. Olw'ekyo kya nsonga nnyo enkyene ya leero tulowooze nnyo ku birabo bye tunaawa, omutima kuki mwe tubiweeredde, naye okusinga ennyo okuddira omutima gwaffe ne tukwasa Katonda. Kyavudde atugamba mu ngeri ya 23 nti mwana wange mpa omutima gwo n'amaaso gange gasanyukirenga amakubo gange. Olw'ekyo teweerabira Katonda ku Ssekukkulu eno, oba teweerabira Katonda ku Christmas eno, oba teweerabira Katonda mu festive season eno. Omanyi ekisinga era kyasinga okwagala. Kyasinga okwagala era kyayayanira kyekirabo ekyangu ennyo eky'okumuwa omutima. Nsaba ofumiitiriza ebigambo ebyo, okole decision entuufu ey'okuwa Katonda ekirabo kyasinga okukola ki? Okwagala. Nga tukitegeerera ddala nti abantu bawa abantu ebirabo oluusi bye bateetaaga. Olumu nali ntuta akabanga nengenda nengulira mukwano gwange ettaayi. I thought nti ettaayi emukolera ajja gikola ki? Naye omanyi okugenda ddala n'ensanga nga wayise ebbanga nga lya mwezi gumu gokka ng'ettaayi ekyali mpya, naye ng'ettaayi emu gye yajja n'anywezesa ku luggi lw'embuzi bw'ati n'agiyisaamu n'asibisa bw'ati. Then nakirealizinga nti ekirabo kye namuwa yali takyetaaga. Oba oli awo singa nali mugulidde omuguwa ogusiba akagundi k'embuzi endowooza ekyo kyandibadde ekirabo kyasinga okukola ki? So omuntu yinza omuwa ekirabo kyateetaaga, era bw'onaakimuwa nga takyetaaga ajja kiyisa nga bulala. Naye nze nali nkitodde mu mutima ogusinga okukola ki? Kyampisa bubi, yes, but then I came to realize ti namuwa ekirabo kyatakola ki? Olw'ekyo Katonda mu byonna bye tunaakola, ekirabo kyasinga okwagala kye tuyinza okumuwa mu sizoni eno kyekirabo ekyo kumuwa omutima gwaffe. Nsaba Mukama ofumiitirize ebigambo ebyo, oteekinge decision ey'amakulu, tusalewo eby'amakulu bye tuba tukola enkyene ya leero. Nsaba Mukama bampeera omukisa nga tumaliriza olunaku. Katuwonge mu mikono gya Mukama tuweeyo okusaba. Ayinza byonna Katonda waffe ow'omu ggulu, tukwebazizza Mukama kubanga oyogedde naffe okuyita mu biwandiiko bino, ng'otuyigiriza enkyene ya leero nga bwe kitugwanira okuwaayo emitima gyaffe. Ffenna abato n'abakulu tuwe emitima gyaffe, olwo ekinaddirira ti n'amaaso gaffe gajja kusanyukira amakubo go. Katonda waffe tuyambe okonkone ku nzigi z'emitima gyaffe, oyogere naffe okuyita mu bigambo byo. Otukubirize Katonda waffe otwetwalire, ffe tubeere abaddu bo n'abazaanawo b'osiima. Tukusabye bino byonna Katonda waffe nga tukkiriza nti otuwulidde ku bwo ne ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.